Chirisita mwana. How are you? Bulamu bulungi, bulamu bweyagala. I'm not complaining. Yeah. Mukama mulungi. Tuli wano eno nga tuggulawo edduuka eppya Kicks by Ame. Era engato zonna zonna ez'amaanyi twazituusiza ziri wano wokka. Balala munkubireko. Nina bakyali bange, of course nze nkyogera n'abakyali bange bangi nnyo benkola nabo mu kintu ekikwatagana ne fashion. I deal with very many stylists and fashionistas. When it comes to fashion, I associate with everyone. So Ame Fashions is one of them. Of course, never fashion stars abalala. Yeah. Abantu abasinga bebafuuka ba celeb ne batutumuka naddala mu kuyimba. Emirimu gye basooka okuba nti no bakola bagyerabira. Lwaki towagyerabira? I think kuba kwagala. Passion, ekintu oba ng'okyagala oba okyagala. So nina I have tuli mu kwogera luzungu eno passion for fashion. So kinsanyusa buli lwe mbeera nga abavubuka bangi nnyo ennaku zino ba inspirinze okuba nti no fashion bakikwasaganya n'okuyimba bakikwasaganya. Mu mbeera eno gwe kikuyisa kityanga gwe Fik Fameica omuyimbi kati atutumuse nnyo. It feels good because if there's supposed to be someone to do it, why not kubeerawo muvubuka inspiring abavubuka abalala newatandibadde nze why not kubeerawo. It's a responsibility. I feel like it's my responsibility. It's everyone's responsibility to inspire each other mu ngeri eri positive mu ngeri eyakabi. Abasinga bafuna ebintu ebiti ne bajja ne balambula amaduuka nga zibadde oba bazifudde endorsements zaabwe. Gweno endorsement oba ozijja sikubanga owagira kyaliwo? Byombi, because we tudda ku brand side. I'm a brand Fik Fameica okubeera waneno. It's endorsing, but ngogyeko nze endorsements zange biseera ebisinga I don't endorse people that bwe mba sikifiiringa sikiyingira. So it's like an endorsement, but at the end of the day this is family kubanga nze buli gwe nkola naye ebeera family. So Ame is my friend, is my brother, so it's family. Yeah. Ogatta otya music at the same time ne fashion? Nga bwe nkugambye kwagala. So wekanganga biba byangu ekintu oba ng'okyagala kikwanguyira. Nina bakyali bange abakima munene engoye mu kibuga, ba Sam Kikumba, ba Easy, ba Peter Lux Redra, bangi sisobola babala bamalayo bangi. So babeera bandeetera emaali nga bazijja esite nga bazijja ku musajja ono. Abasinga munange era still nkyali awo nga bafuuse basita oluusi abamu engoye kati bazijja Bulaayi eyo ne bamera amalala n'abavubuka n'ebigundi by'abavubuka naye gwe okuba nti nno wazze n'osigala ng'osupportinga kyali waffe Ame. Kadde mpulire abasinga abantu bwe bafuuka basita oluusi ebyambalo byabwe oba fashion zaabwe bazijja Bulaaya olw'amalala ne bino biva Bulaaya ngamba bazitumya Bulaaya sibo online. Naye ate gwe tukulabe oli eno wansi mu downtown. Nange Bulaaya mbijjayo naye at the end of the day tulina okusupportinga ekintu kyaffe, ekintu kyewaka, okusupportinga omuntu gw'omanyi. It feels good. Yeah. Esabo abula kaddemu yes because fashion is key. As an artist you have to look good. Abantu okuwagira endongo no kugamba ino okufaanana obulungi eri abawagizi bo. So fashion is key era buli muyimbi yenna oba celebrity yandibadde afaayo nnyo okubeera nga his or her fashion sense is on point. Bampise Hassan Kajoba Junior. Nzo mukuba CEO Ame Fashion sebo. Fiki naleta ebyambalo Fiki nga banyonyodde alina abantu abajja mu kibuga ne bamunonyeza ebirungi bayitayita ne basanga Ame Fashion eri kwabo abayina beyagala kwe kumufuna Fiki.
ennaku zino abantu nga mmwe abakola bizinesi za fashion tebakozesa abaserebu bwebatmulinabyamuzimiisaawo oluvannyuma abaserebu ne bajjana ate bakaaba mu kamera kino Fik mukwano ngaani sebo totusalako bigambo Fik this is not the first time okugana ne Fik tuze tukwana naye kuva bbanga ddene nnyo era muze olaba bajja agula ku ame fashion finga ngaffe ame fashion tugenda so deep okunoonya ekintu ekitrending ekiriko ne tujja so Fik tazola okuba nti azeki azola okuba nti ekiriwo nti tulina ekintu kyenyenyi kyetaaga nga yo omuntu ng'ogyeko kuba nti nno muyimbi w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde kikyosinga okwagala ku Fik Fameica? Anyimbira bulungi nga yo omuntu nga yo mwagala ng'omuntu era bw'owalanga ekivulu mbaayo sebo mbeerayo ddala sebo n'abantu tekamu tiketi nezibagulira lwofiika ono. Actually abakulu bano recently nalina show yange ku Hotel Africana. Ame Fashions be bamu ku bantu abansupporting, so I'm here to support as well. Yeah. Ebibina bibaawo n'okusomooza kubaawo naye kubanga tewali mbeera yalubeerera bimanyi embeera yabwe kati nze nsalawo kunoonya buli ekiriko nza kunenoonya nensobola kwanza mmanyi kye baagala noonya akapande bakanoonya kubanga Fik babagambye ebintu bye bitambula mbinoonya okuva Paris Turkey yonna mbijjayo nembireeta wano eno. Fik abagambye nti ebintu ebisinga bali babijja bweru bano babitumye ku online nekale ffe tubireeta wano mufeyo ogende banajja nakisangawo luvu nga kyekyo nyenenyenye kiri kwalaali nakitwala mwenamena abacelebrity mwenamena abali eyo nemuteba celebrity omuntu nga kinoomu nasima najja nagamba nja kujjawo anyambaze si bacelebrity zibokka n'abalala abantu abalala bayitaga okuwerera bajja bali brand zaffe ziri kwalaali ddala ziri ku original ddala bajja batestingeko bajja kudda bajja kusiima ate nekirala nakasi nerabira Kicks by Ame is premiered today naye tulina Kicks by Ame yoka tulina Ame Fashions nga yenyintu twambaza abantu chobola Fik ono naye yo yango ye Fik yadde eri ku branch ya Namukeera nenga ajja ku ngoye but now to premiering Kicks by Ame only for especially for shoes neno mpya kati bali nayo mpya ya ngato ne tulina eri ebikuba bingi tulina jean jackets bena kubagabya ebyamaanyi nokuba mutuniyo branch ya Fendala jirisebo yesebo abayimbi obayise bajje yesebo abayimbi bajeno bajja babawagiri yesebo n'abayindi n'abazungu yesebo bajje n'abeewola bajja nakasente kuba naffe tubijjayo na sente. Fik abadde omulaba wano alonze ebintu wano eno atagenda bisasula ate wakashi azitowamuko azitowa ddala akasente tukanoonya kabuza omusana gwokya gwaka paka mu nsawo kale webali kuba nti nojja nokyalirako ku muganda ffe Ame Fashion ebitambula